Bano be bamu ku bakulembeze b'ennono mu bitundu bya Acholi abakungaanidde wano okusala entotto ku nsonga ezitali zimu ezikosa ekitundu kyabwe. Kati emyaka giweredde ddala bukyemundu esirika mu kitundu kino ekya Acholi, wabula nga abakulembeze bagamba nti enjawukana n'okuwalaggana bikyali by'amaanyi mu bantu baabwe. Wano omukulembeze waabwe w'ennono wagambidde nti ekiseera kino abantu basaana okubuulirwa ekituufu wamu n'okusomesebwa lwe banaasobola okumalawo obuzibu bwe balina. What we need is reconciliation amongst us, and that is why we still insist that the issue of storytelling should be done. If putting up a commission, a truth commission, is not going to come soon, but locally we want truth-telling or storytelling. Era wano wategeereza ng'eyali musajja wa Kony nfanfe Dominco Ongwen ate ng'eyali addumira eggye lya LRA eryatugomya abantu mu kitundu kyabwe bwe kyagwanidde okutwalibwa mu kkooti y'ensi yonna abitebye. If they'd heeded to our advice earlier on, because I remember having met Dominco Ongwen before the arrest warrant was not yet unsealed, and we pleaded with them a number of times that, you know, this is the best time for you to come out and abandon rebellion. But for their own reasons, they didn't heed much to our advice. Agamba nti abantu bangi abaalumizibwa ate nga abamu bafiirwa abantu baabwe. If Ongwen had come to Uganda, probably individuals would want to seek justice by probably taking them to court. And for us, we do not interfere with such processes. Nga bw'asimbibwa mu kkooti y'ensi yonna osanga banaafuna obwenkanya. Bano basaba kkooti eno esale amazima awatali kyekubiira.